Students of Good Times Infant School, Kawala, who had traveled to South Africa, have just landed. They have just returned from Cape Town, and we are here at the International Airport, receiving them as they come back home. Abayizi balabika bakooye, be bano abayizi ba Good Times Infant School Kawala abaali bagenda okulambulako mu South Africa, bakomyewo bulungi. N'olwekyo twagala nnyo okubakulisaayo abayizi baffe bano ababadde ku lugendo luno olw'enjawulo. Study tour bagikoledde mu kibuga Cape Town ekya South Africa, era bakomyewo bulungi. Who is giving us some? Hello. Tulikayo. Gwani. Sentongo Jonathan. Ani? Sentongo Jonathan. Sentongo Jonathan. Yeah. Obadde Mbadde South Africa. Robben Island. Cape Will. Cape That's it. Yeah. I thank Mr. Badi for all. Yeah. Hello. How are you? Fine. What's your name? Ivy. Ivy. Welcome back. Thank you. What have you learned? What have you seen? Well, I've seen Cape of Good Hope, Nelson Mandela's Museum, and the Tibwa Mountain. How has been the journey? It's good. Very good. Tell us some experiences you have seen. All right, Atenu, come. Atenu, come here. How are you? I'm fine, thank you. Welcome back. Thank you. What's your name? Dalina Atenu. Sorry? Dalina Atenu. Which class? Physics. Six. What have you seen in South Africa? I've seen where South Africa ends. I saw the cell where Nelson Mandela was
prison. And initial there was metallic buckets. Yeah. Now, what is the experience of your journey from Uganda to South Africa and then from South Africa to Uganda back? It was very tiresome. Very tiresome. Yeah, 3 planes back and forth. When did you go? When did you go? When? Hey. I went on 6 How long have you been there? days. 6 days. Yeah. Okay, welcome back. Thank you. Baliwo abamanyi okwogera Oluganda? This one. Hello. Kulikayo. Gwani. Ani? Yogera nnyo. Ovaawa. Kiki olabyeyo? Enguudo z'eri nnungi okusinga ezaffe. Bulungi bwazo buli luddawa. Teri jam. Oh. Okay. Oli wa class? Okay. Omulala. Hello. What's your name? Rashida. Class ki? P6 North. Kulikayo. Day. Kipya kikyolabyeyo eyo? Udonungi. Weather. People. Obadde toyagala na kuvaayo? Obuddeyo? Okay. Mwebazeeko nno okusomera eri abatutte bannange. Njagala yogera nnyo. Twebaza omukulu w'essomero lyaffe. Ssomero ki? Good Times Infant School Kawala. Stampa Journal. Okuwa omukisa guno eno ne tugendako ebweru. Cape Town, South Africa. Okay. Erinnya? Kataza Usna. And being P6 now. South Africa from Cape Town. Ndabye ebintu bingi South Africa bayina enguudo ennungi. The weather yabadde nnyo ggulu naye they are just from winter. The people are nice, they have a nice attitude. Ndabye Cape Hill gye basibira Nelson Mandela, twagenze ku lyato tukoze ebintu bingi era tunyumiddwa era tufunye guno omukisa okwebaza Mr. Abaagenda olw'okutuwa guno omukisa okufuna eggwanga. Okay. My name is Chiza Vianney Chilio. I'm so happy. Nebaza omukulu w'essomero Mr. Mpajero nawe olw'omukisa guno bingi enguudo z'eri bannange sina na ngeri ya kibagambamu kubanga I'm so happy. Tunyumiddwa ekyamazima eri wabadde walungi nnyo weather nnungi ebintu byayo banne ebyokulya tubadde tulya bulungi bannange tunyumiddwa omukulu w'essomero Mr. Mpajero Ronald twagala okwebaza weebale nnyo weebalire ddala taata waffe tunyumiddwa enguudo z'eri nnungi abantu buli kimu kirungi nnyo nnyo basizaayo za tabbu tunyumiddwa nnyo kale weebale nnyo weebalire ddala baasa ali director Good Times Infant School nyaba kulikayo tubudde mwebale kutwala baana tubatambuza tubaza mukama tubatambuza bulungi tetufunye buzibu bwonna wewawo olugendo lubadde lukooya naye tulumaneginze ate abaana baffe babadde very brave tetufunye walwala and they enjoyed the whole tour paka we tutukomyewo olwaleero tuvisitinze ebifo ebyenjawulo Table Mountain, Indian Ocean, Atlantic, Cape Town gye basibira Mandela kale bafunye experience nnungi so omukisa guno omulundi omulala tusaba abazadde kale baleme bagukozese kubanga ku bye tulabye kale bireetera omwana okumanya nti kati oluusi basomesa Indian Ocean naye ng'omwana tamanyi na gyeri Atlantic tamanyi gyeri so bafunye life ennungi balidde bulungi batambudde bulungi ekyo tukyebaliza mu kamera tukomyewo bulungi tulinawo ku bazadde taata kaddu taata Kataza ekigera ali tiimu webale kujja kunona mwana munonye amanya Kataza aluna ekigera ali tiimu ndi driver motoka za mpaka twatwala abaana South Africa
bakyuse ku bulamu, bakyuse ku byenjigiriza, balabe ensi ya South Africa egoyinga etya mu bya agriculture, egoyinga etya mu byokulunda, eri etya bwetyo, ne tubatwala balabe ku mbeera yaayo, bajje bafiitinge mu mbeera yaffe, tulabe nti abaana basobola okuddukanyizibwa ku misingi egy'ebweru, ne bayigirako, tulabe eggwanga lyaffe naffe twongera okuzizimba. Omuzadde olina omwana waliwo omuzadde nyabo oli otya gwe muzadde waani? Lwaki wamutwala South Africa? Namutwala nga njagala yeyongera okusoma obulungi kubanga asoma bulungi n'ansanyusa nange nekimukolera. Essomero lyogerako ki eryaleeta enteekateeka eno? Ndyagala nnyo era kyova olaba nafubanga bwe nsobola ne muleeta mu ssomero ekyo kubanga ndirabamu ebirungi bingi. Weebale nnyo okuva mu ddala. Tuli wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okukulisaayo n'okunona ku baana bano aba Good Times Infant School Kawaala ababadde ne study tour mu South Africa, bamaliddeyo ddala ennaku 6 nga bwe batubuulidde, basomye, balabye ebintu eby'enjawulo, batunyonnyoddeko ku lugendo lwabwe nga bwe lutambudde, era nakati baabano era bambalidde ddala ng'abasama. Mpozi ogambye gwani? Ani? Ate? Sentongo Segawo. Sempijja. Kibalama. Oli wa kilasi? Tubuulireko olugendo lulabye oti? Olugendo lubadde lulungi ne kale enguudo ze tusigezeemu tulaba ebintu bingi. Okay. Bwe tutyo bwe tubadde wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe International Airport nga tukulisaayo n'okunonako ku baana aba Good Times Infant School Kawaala abaagenda e South Africa ate okulambula n'okusoma ebintu eby'enjawulo mu kitundu ekyo. Enteekateeka eno yaleetebwa omukulu w'essomero era omumyuka wasooka owa Kaggo ye mwami ow'essaza akulembera Kyaddondo, ye mwami Ronald Mpagi ye yakulemberamu enteekateeka eno ey'okutwala abaana bano e South Africa okulambula ate n'okusoma. Abaana bano nga bwe bakubuulidde basomye ebintu bingi bye balabyeyo ate ne ebyokuyiga ebirala bingi. Tunaddiŋŋana olulala, weebale nnyo okwekumira ku CBS FM. Eyo ye Good Times Infant School Kawaala, ssomero y'abaana abawala n'abalenzi, balina daycare ennungi ennyo, bagunjula abaana mu by'empisa ennungi, eby'omu kibiina, eby'emikono n'ebintu ebirala, ate na bino nga bwe tukugambye kaakano bava mu South Africa. Ate abazadde nno tubakubiriza nti enteekateeka nga zino nga zizze, nammwe muzeeyune abaana bammwe balambuleko ku bifo eby'enjawulo, ate bakomewo nga balina ekipya kye bayize. Weebale nnyo, weebalire ddala. Let all of them come. Okay. Yes. South Africa right now. I'm at the airport. Yeah, and so far we have been there for 6 days. And this airport is really Good Hope. That's where I saw the Atlantic Ocean. Most of you guys see it in the Atlas, but I got a chance to see it physically with my eyes. And we also visited the People's Good Hope Table Mountains. I saw very many table mountains and some so I learned that here in South Africa, since so congested, yeah, everything is calm, like people respect the rules. That's what I
Nanza one. My name is Chibalame Elisha. I am a Ugandan, but I was from South Africa. And what I've learned from there, when we were going to South Africa, the journey was tiresome, but when we went in our hotel. Then the following day, we were taken to the Cape. Hill. Then the Cape Hill took us up and down, came busy. Then the next day, we went to the Cape Point. The Cape Point, we went to the lighthouse. After the lighthouse, we went to the Cape of Good Hope. Then the next day, we went to Robben Island prison, where we saw the cell where Nelson Mandela was imprisoned. What we saw there was a metallic bucket, and the cell was clean. Then the next day, it was yesterday, we went to the Table Mountains. Like when we went to the Table Mountains, we went up on the peak of Table Mountain on the cable cars. And I learned ways like how you can climb a mountain by using cable cars. The island where Nelson Mandela was imprisoned, Robben Island. Amanya gange nze Abaagenda Rashida. Byenjize South Africa naddala mu Cape Town that abantu beeyo basoma naye most things babikolera ku computers. They have an app and they told us to download that app. Eyambako abaana okusoma bulungi nnyo, ogibuuza neekuddamu bulungi nnyo, ansa kintu ky'otamanyi nekikubuulira. Ekirala kyenjizeeyo South Africa. Kubanga bakirabye mu South Africa, enguudo zonna ne malls zonna buli wamu woyita wayonjo ate ekitali e Uganda. Sorry? Abaana bye basomye bye balabye South Africa bibasiba mu nkola ddala babitegedde. Tulina essuubi nti babitegedde kubanga era byebibuuzo bye bababuuza. Kaakati tulina essuubi nti babitegedde kubanga era babuuza ebibuuzo, tulina essuubi nti no bajja bikola ki? Bajja bituuka kubanga byebimu ku bibuuzo bye bababuuza mu new curriculum eno gye tusoma. Ministry ogigamba ki? Ministry ya education, Ministry ya tourism mu Uganda ngikubiriza okwongera ebyobulambuzi mu Uganda. Abalambuzi basobole okujja mu Uganda muno balambule. Ekirala, Ministry y'obulambuzi eno ngikubiriza okwongera okuteeka security mu Uganda muno. Okuteeka security kubanga tulabye nga South Africa nga waliyo security, it's at like let me say zero criminal cases. Bainayo zero criminal cases. Like what do I mean? Batugambye mbuno it's very hard okufuna abantu nga bazize emisango kubanga engeri gye waliyo apartheid policy. Kakati abantu balwawo nnyo okuzza emisango okugeza bwe tuba tugenze nga Robben Island kubanga tufunye time egendayo batugambye guide atugambye mbuno yo buli muntu ye security teri kuzza misango ku Robben Island olw'ebyo ebyaliyo. Kakati nsaba Ministry ya tourism eteeke security mu ggwanga lyaffe kubanga bwe mubeera mu security kitegeeza abalambuzi bajja kweyongera okujja okulambula nga naffe bwe tugenzeewa, naffe tugenze Kenya. Ekyokubiri, nkubiriza tourism industry renovatinge ebyobulambuzi already ebiriwo kubanga already waliwo ebyo tulina muno mu ggwanga naye nga byetaaga kuddaabiriza. Kati nsaba ministry ebirongooze bisobole okusikiriza abalambuzi okujja mu ggwanga lyaffe.
You are sitting there? It is heavy. Right, good. No, was it that you know? Yeah. Maybe you can put it up. What about this one? Whose bag is this? Will it fit there? You move behind. And what you leave it there, you see it. Where are you taking it? You just sit. Behind. Where are others? Extend.